Buterevu nkwaniriza omulabi waffe owa Big Brother Uganda natenze uyo nkomyewo Big Blog emanya nga bulijjo mbadde mpita ayita nno nengwa ku munywanyi abangi gwe mumanyi nga Kazibwe Kapo essaawa zino gwendi naye era yali ku lutimbe lwaffe olwa Big Brother Uganda. So munange nasalawo kubeera nga nkugamba ekintu kimu nti wekumire ku mukutu guno genda batukuleetera buli muntu ow'enjawulo, omuntu ow'enkizo, omuntu alina kyakozeewo, omuntu oyo abantu baffe abeegomba n'agamba njagala okubeera nga Kazibwe Kapo. Omusajja oyo akikolwa ate bannange naye nga teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe Big Brother Uganda, following ku Facebook, Instagram, YouTube, osobola okubeera nga tukikwasaganya bulungi nnyo, osobola okumanya obeera updated nti kiki ekiriwo mu nsi ya entertainment oba mu entertainment industry, kubanga mwenyini mwe tujja ekintu ekirungi aye ne tukikuwa naawe oba oyagala okumanya. Sanyusa okulaba taata tusomezeemuko ku ddoboozi bampita Big Bro. Sanyusa okulaba ku Big Brother Uganda ye channel gy'oliko naye nga bwolabye tubali tuguddeko bugwi tunyumyemuko tulabe munange ensi yaffe etambulira, kuba mmwe basajja abaludde nga muli mu kintu kino nti music gw'oyimba omusajja wake eri amunyumirwa ate ne taata eri jjajja mu kyalo wansi amunyumirwa ye wakuba nti ennaku zino zinganza omuntu ndi nnyo confused nga Kazibwe Kapo era n'oyita message n'okuba weno luddu omuntu n'agaba bannaye kiki kino kye tuliko. Sooka obuuze ku balabi abalabi baffe bonna abali aba Big Brother Uganda balamusizza nnyo amanya yenze Kazibwe Kapo. Sajja wano banguddeko bugwi mbadde nange neoba mirimu gyange nkitegeera naye manyi temukwasika muli bazibuzibu, so kyova olaba nti omuntu baga omulalu wakuweera oliira kakati Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo yaani ye Kazibwe Kapo? Amanya gange nze Kazibwe Isa nazalwa Butambala eyo. Oli musajja musiraamu? Musajja musiraamu. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Oli musajja musiraamu ng'ozaalwa Butambala? Nazalwa Butambala omugenzi Edrisa Kazibwe Butambala. Butambala ne Mariam Nakalema bonna bagenzi. Okay. Kazibwe Kapo atandika atya okuyimba? Ajja atya mu kisawe ky'ebyamasanyu? Myaka giyiseewo mingi giwededde ddala. Natandika okuyimba mu 1999. 1999 tuli 2019 2027 wasigaddeyo tandise okusigala mu mwaka omukadde myaka gyammwe mba mmanyi mwerabira nnyo twakaguvaamu tuli 2020 emyaka 20 emyaka 20 oli mu music oluddemu. Bw'otandika okuyimba wajja buzijja si nojja n'ogwawo wava mu kyaki, kubanga abayimbi abasinga bamanyi mbategeredde mu kyaki yafubuluka mu kyaki najja kati gwe wuyo oli musajja mu Isiraamu. Nali mbeera nateetaawo kiseera ebyo maze najja mu kibuga muno mu mwaka gwa 97 naye nga waliwo Disani Kasasa mwe muyita Sima Kasasiro Disani Kasasa nga bayimba ewa Ssebate eyo kati nga tusula wamu gwe ne Disani twali naawe wassenga we tusula kati neegomba nnyo bye bakola nga mpulira kuba kusuvadda mu kusomola nnyimba naye nga mpulira neegomba kyaba bayimbanga mu matembe ewa Ssebate nange neŋŋenda nga mu mutima gukyabwe njiyayo obuyimba bwange mpola kibuga ne kinnemamu awo nenzirayo mu kyalo nali nkyali mutaawo myaka nga mivubuka nnyo. Wewajjira ekibiina bakiyitanga Makuge Gita Singers. N'oyingira Makuge ekya Eliasafu Kibirige nga mulimu obwo bwana bwaziiza obusuna endongo nga bwana buto Aziza Ziyonjo era ye muntu yasooka okumpira ku Gita bwati nga nnyimba. Aziza endongo yagijja dda buto nga akuba nga mukubi wa ndongo myaka nga kuba mabega myaka nga 24 nga agirimu nga mukubi wa ndongo naye yali muto nnyo nga alina mu kapale kambi bwe bajja eŋŋanda abo baziizi baani ne mbasaba okuyimbamu okuyimba nali mbuyina bwenjiya mu bitabo olwo Azizi yakuba endongo olwo ate osaba mu Azizi oyimbemu yali yakuba Gita nayimbamu nenyimba bulungi. Obyoyimba obijjawa wabiyiyizaawo? Nalina oluyimba ng'egyo nali mbeera ne Bakasasa nga ate bayimba nange enjiyayiya naye yasifunanga kibiina mu nnyendo nasanga mu kyalo eŋŋando nayimba banga bulungi nensaba omulimu ne bagunda
okuva olwo yenze paka kati emundu bwayimba mwawo ngo badde ogezesa noyimba bulungi ne bampa ne bakugamba oyimba bulungi tugende ffenna omuveewa muddewa endongo ziri ezedda sizo zino ezammwe zemusanga mu mahoteri zalinga za safari nga muva nekya ne mugende wala luli ne mugende wala nova wano nogenda noyimbira awo balinga bakusasula olwo kati ng'oyimba buyimbi muli emmere mubeerawo ne babafuniyewo okwebaka ne babawa emmere ebisigadde tewali mutawange indako abazadde gwe gwafubuka bufuti waka novaayo bali bakukkiriza okugenda mu ndongo nali muvubuka nga nkuze naye ndali nagenda ne mbategeeza niwaga nti kati ngenda kuyimba bampadde omulimu ngenze kuyimba naye nga nali muvubuka nga nkuze ng'olina emyaka egyo emyaka wenjogerera nalina emyaka nga 21 wali musajja nali mukulu nga nyina n'abaana babiri wali musajja mukulu mwegyo emyaka nalinawo obwana bwange Big Brother Uganda tukyalina ekazibwe kapo omusajja eyatandika okuyimba mu ngeri eyeewuunyisa teyava mu kyaki this time around era ye muyimbi ndowooza gwenkyasoose okulaba nti nno yava wano n'agenda n'agezesaamu nga bayimba bali ne bamuwaamu ayimba akayimba ke ne bamugamba oyimba bulungi n'ajoyininga music bw'atyo bwe yatandika olugendo lwe olw'ebyamasanyu olwaleero olumufudde ekyo kyali kazibwe kapo yasomako nasomako nekoma mu senior 2 tegeeza certificate nyinemu ya kyamusanvu omanyi wa senior owekyomusanvu ne yasoma ku senior 4 etaamu 2 ekyasikatirawo ekiwandiiko kyekimufaanagana ekyomusanvu newa senior 2 newa senior 4 kasatu gituula wabaawo enjawulo tewali enjawulo anti mba mulaga certificate emu ku mulimu tebasaba lipooti kati gwe mubufunze olabanga yakoma mu P7 naye nga certificate gyenyina olwokusoma okutuuka awo sente zibula mu bubuzi oba ogamba kambireke bwe nsoma okutuuka awo nga maze n'okuzaalayo akaana kange awo buvunaanyizibwa busukka netandika okukola nenva mu ssomero obuvunaanyizibwa kwe kuwasa kasozaala n'okola okubanga weetongodde n'olabye ddala nga okuze n'ogamba kankole emirimu essomero kandireke kankole ennyirira kazibwe kapo lwaki wasalawo kubanga tulabye abayimbi bangi nga bwe wayingira mu kadongo kamu music ogwo oyimba kadongo kamu naye mu basajja abayimbye kadongo kamu abeeramu message ng'ogyeko Paul Kafeero omugenzi Amani Basudde omugenzi Kasozi omugenzi waliwo enamba zetubala awo nti kazibwe kapo akyaliwo omulamu Fred Sebatta akyaliwo abasajja abakwatiridde kadongo kamu Mathias Walukagga akyaliwo nti abasajja abakwatiridde kadongo kamu so nga ate waliwo abaana abajjira ngenda kuwa example ya mukwano gwange ogezezaako nga Aziza Zion yali ayimba ennyimba ze ezitambula empola eziwoomera abakyala bulungi nnyo nga zibawoomera n'akyusaamu ne zayimba zibawoomera naye n'akyusa sitayiro n'agamba agenze mu bakisiraga kazibwe kapo gwe teweegomba kuva mu kadongo kamu oyingiremukko ogende mu balaga mafini oba olwaki weekuumira awo olw'ensonga batugamba mbu kubaza eri musajja wa mawulire era bw'obuuza omuyimbi agamba kadongo kamu temuli ssente obeerawo otya lwaki todaivaati nga muyimbi ki agala kungobya ku mulimu kadongo kamu ogamba nti temuli ssente obaako ekikyamu ku mutwe Basudde yafa mu 97 Amani Basudde yafiira mu Land Cruiser si yamu ate kati omuyimbi wakati wagula Land Cruiser mumuteeka mu mawulire olwaleero kati bwogamba temuli ssente emmotoka musajja ira Land Cruiser kati ate oli yagifiira mu 97 nga alina n'amaka eggaba ewatagulwa amayitirivu kakati taliimu ssente atya so omuntu Kafeero yafa ali bubi nnyo yali bulungi mu bufunze siva ku abo nze siri bubi mwana wattu kitegedde bulungi era nze ndaba gye nkulabyemu embeera emmotoka eyo gy'ovuga ya bbeeyi ekyammotoka eyo eba ntambula
nene bojjako ewange era olaba nti omusajja atuukanye n'embeera bwe yandibadde era tayimbidde bwerere emyaka 2 tegedde kati omwana wakuba nti abalenzi b'ennaku zino bw'ayimbayo akayimba kamu n'agula engatto emasamasa ne kyeyini si kwe kubeera obulungi obwo n'atuyitako nga zeewuuba kyebayita okuba obulungi kirala n'okwejaakajaka kw'ekivubuka ku nakyo kirala kati music yenna alimu ssente singa oba okutebanga tetuyimbye aba tusasula emyaka gyonna kisinziira oyimba biki omuntu ayimba ebintu bitamuweesa ssente alinaga akadomo kamu temulisi lwaki teziri Kazibu Kapo ali solo naku biseera myaka ng'ena etaano emabega mbadde nyimba ne Cream Production obadde mu Cream Production nakati n'olwali oli mu Cream Production eya Hajaruma akusasula era singa siri yatenze nkyayimba kunyumirwa nkyayimba abantu kunda bambunja bakunda bako ku stage waliwo atandabanga koyo omupya gwenjagala jjalabe bwembuuka bu omulabi waffe omulungi nkyali ne Kazibu Kapo byonna byakunnyonnyola mu butuufu bw'obanga we ofumiitiriza musajja aludde mu industry okumala emyaka 2 ng'ali mu kuyimba emyaka 2 nno wano si kyakulwamu ng'omuntu togwanga era tulinamu abasajja era n'abo bagamba nti kadoka mute mulisinga ng'akyogera kati nga yakayimbira emyaka 3 alinawo hiiti mu myaka 2 omunnoonyezanga n'omuteekako mu kamera kyembadde njagala oba oliba okyamanyi gyali emyaka 2 si myangu gyakulwa mu kintu kino kye tulimu naye tozanze ku hoteri nga ndi kwa soda kampumuddemu oli awo wenna olinda bulinzi kiddako webale nnyo so awuliza omulungi naye bo bayimbira emyaka ena nga takyasobola nagenda mu hoteri bulenga oyogera ku bana abaleero balagaenga yaddadda bukuya naye ate nga bamukubira enduulu ebisaawe n'abikuba kakati yo yagamba omanyi kadongo kamu temuba ssente n'omugamba bano bakazibwa babeddewo emyaka 2 nga batambula bulungi basula walungi abaana baabwe basoma buki kwanza awo ku yunivasite ninawo abaana 3 bali ku yunivasite ababiri bamala gwakutaano omwaka guno bikolebwa batalina ssente ate nno muli mu ndongo zino era mwenzi gya ssente mwaka omuntu bagamba mutali ssente school fees tuition w'abaana bali ku yunivasite omujje mu ndongo yes ate era nkyaweerera kakati mutemuli ssente kadonkamu ali bwati kisinziira oyimba biki baddaani mugula tebali bubi nonno bakaddiridde mu mbeera nnungi ate ennyimba tuwulira mpulire naye nga bakaddiridde mu mbeera nnungi kakati bano abaana kyebaba bayimba ebyo ebintu ne batafissa ne babandika kwejaakajaka naguleyo kamotoka ennyimba zaabwe ziwangaala emyezi 3 neruvaawo fe tuyimba oluyimba nga bwendi kusigwa jjajjaawo ayiseko kati kumpi myaka 10 neera omusanga ku maradio ne TV nga luzannya nga siwaddeeyo ssente niyo omuntu ayimba oluyimba n'aluyimbayimba awo newayitawo toyinza kukisanga mu myaka 3 ng'olukola ki ng'oluwulira otegeera si muvimirira nti n'okumumanya simumanyi face to face manyi luyimba naye abo abaana boolaba bandibadde bakoppa omugigi gw'abakulu baabwe bakamiriyoni naye ati batugabe basinga emputu ba Bob Wine n'omuntu omukoppako ebirungi ba Bob Wine ba Bebe ayimba ebyokubuukabuuka naye ateekawo n'ennyimba za message zigenda omuwangaaza mu kisaawe zimubeezezaawo emyaka 2 n'okusola oba kiki ekisinga obaleetera entalo kubanga abayimbi abatayimba kadonkamu nga balina nnyo entalo mampaati kulowooza nti nno ku budde obwo alina hiiti yabeera omugezi kitali kituufu okuyimba eringanga ttiimu ya mupiira nga olaba ttiimu zizonna ez'emipiira Messi wamaanyi nnyo mu Barcelona naye tasamba omwo ate era tolowooza nti nno Messi mbola okuba wamaanyi mbutalabawo ggoolo oba yagwewadde kalina kuno okuyimba fena tetulina kwenkana oba wasinga gwe tulowooza nti Kazibu oba tomuwulira nnyo mbutaliyo tafuna mbeerayo nga akasente nange nkagwira nenkakola ki n'okafuna era oyina n'abawagizi abakuyayaanira mwebale nnyo naye buli oyimba n'otaba mu mativu mu ekyo
gwe nolowooza nti oba okuzimba oba okugula ettaka oba okukola ki nyina kumala kuyimba mbenga lutalo osobola obutafunamu ekitono kino ffe kyetuyimba noyimba yosibwa jjajjawo noyimbayo emundu ku ggomba noyimba ki feka oba oyagala okwezimba kyosooka okulaba mu maaso go nogamba nsobola okubanga katonda kino kyeyantegekera okwetegekeramu. Kazibe Kapa ayinawo kyolwaleero? Nnaku zino nyinawo oluyimba baluyita fa kubikwatako lutambula fa kubikwatako lwe lutambula kati lwe lupyamu ye vidiyo empyamu etambula. Omusajja mpulira mugamba nti anyuke okuyimba okunyuka okuyimba tebakulonda tekuliiko bisanja tolinaawo kubo lya muntu lyoba oziyiza nti bwoba okyaliwo yetabaawo obwa pulezidenti mu ggwanga ab'omu ate buweereza buba butume nga bakutumye awo wenyini bwe tuba tuyita ku mbeera eriwo olwaleero. Kazibe Kapo abayimbi tubalabye bangi nti newankubadde nga tuyina engeri gye ffe ng'abavubuka buli omu alina endowooza ye n'entegeera ye naye abayimbi abasinga ate mikwano gyange mwana wattu gisazeewo ne gigenda mu byobufuzi likes of Bobi Wine yagenda neyesimbawo kuba palamenti n'ayitamu omukyala Judith Babirye neyesimbawo n'ayitamu Katolo Lwama neyesimbawo n'ayitamu olwaleero abo bonabona tewali agamba musigenda kudda bonna bagenda kwesimbawo kyokka awo wennyini bw'ogattako ogasseeko Hildaman ogasseeko Mathias Walukagga ogasseeko Ronald Mayinja ogasseeko Dr. Bitone ogasseeko abaana bangi bayingidde mu byobufuzi naye nga bayimbi. Kiki ekisinza okuleeta embeera eyo? Balabye Bobby olw'okuba ali successful ne bagamba naffe katugende tugezeeko oba balaba basobola. Bobby si asoose mu byobufuzi omuyimbi ati wa Uganda oba mu Mwakabira walingawo omusajja yamuyitanga Ndawula Ali Wowoto yakolanga ku Radio Simba nga muzanyi wa Katemba yali mu palamenti ate Sulaiman Madada yali mu palamenti no si yasoose naye kati kiyitiridde buyitirizi nti abayimbi era tekikuwa kulowooza nti music yavaawo kikuwa kumanya nti abantu batandise otuteeka mwesiga abantu balowoozanga nti bino ebyakatemba kujja n'osanyusaamu abantu mu katale kati bakitegedde kati nti omuyimbi akeera n'abanga naye muntu yasoma era nga mu kuyimba asobola n'okuteekako obuweereza obulala batandise tuwa buwikitiibwa abantu kibatatuwanga edda. Olowooza tekyongera kunafuya industry kubanga basobola okutuwa ekitiibwa gwe bw'owulira omuntu abadde ng'ayimba bayinza okutuwa ekitiibwa ne bakuwa ekitiibwa Kazibe Kapo nti n'oyitamu mpaka mu palamenti naye ng'eno waliwo aseesolovira ddala mu music ogenda nga togenda kukola ki okugeza nga mwannyinaze Judith Babirye kubanga takyayimba kosa ali mu palamenti kakati Katolo Lwama mukyeta agendayo naye singa luli era olaba yakendeeza kakati bonna botakyawulira mu music oba mu mizannyo besijja kumenyera manya baamala genda mu byabufuzi emyaka gituuka nga gyogera kyolina okukola nga ekyo kyokola kyenyini kyolina okukola kyekyo emyaka gyo gyekirina okukola ki so ekyo kati nze wano wendi wano mukuya toyinza kumanja nnyimba ngebozi banja Bafana ngabomuzi banja ba John Black ngabozi banja Balutalo obeera oli mu nsobi nnyo kimmanjanze oluyimba luliwo okuba oluyimba luno omanya nti n'emyezi kintu kyekoledde emyaka 2 kati eyo speed si kwentambulira oli yali mu bwangu yayagala amangu luno luggwako weebale nnyo kati nze tesiri mu kafubutukaawo mugina emyaka kati abantu bala abagenda mu politics bagenze mu buweereza era nga ne mu music abadde amukoledde ebbanga nagamba ate kampeerezeeko wano nkendeezeewo tekisuula music kiwa buwi music kitiibwa nagamba nti nno abantu bategeevu kubanga gavumenti ffe yali tetuma wabula olwaleero tumanyi era kati abantu abasinga okutuukira omukulembeze w'eggwanga ndowooza bayimbi gw'omulimi simanya nnyina dduuka naki toyina bw'oyinza kutuukira mukulembeze w'eggwanga ku sipiidi nga muki naye nga bakikola kubanga waliwo Bobi Wine omuyimbi ayesimbye ku buki kuba pulezidenti kitegeeza batutegeka tebatuwadde respect
oyogedde ku kyabayimbi okulya bwe basinga okulya ez'abalimi wazifunako bakadongo kamu ze baafuna saakigendamu era saavuganya olw'ensonga nze ebintu mbiraba kisajja kikulu kasaba agamba tuyimbe ennyimba eziwaana obulimi ng'ate obulimi bufudde ku mulembe guno kati mbasobola kuyimba luyimba teri muntu mukyala akeera kutuula ebintu bakeera ne babirima ne bibulwa katale ne bifunwa ddagala fulye babawali bafunira ku birime byabwe nguudo nkyamu so siga nti abali mu kyalo bakedde kutuula bali mbisiikiriza bakedde kukola naye akatale tewali gwe bakola ebiri byakatale kabakubiriza kulima kuba okulima balimi bufunze ekyo era ekyo nenga kibulamu tojja kigenda kubanga tekiyite kiina Kazibe Couple tutawanyiziddwa nnyo mu industry naddala copyright law etteeka erifuga music waffe mu industry yaffe kyova olaba Kazibe Couple ofuna okuba oluyimba n'olukuba weewaawo olufunamu naye ate oli omwana wa CD asinga okufunamu naye nga naawe wandyetaaza okufunamu lazima lwaki nookira kwoli kuba gwe wayimba watandikiza ssente kuva mu studio n'oluyimba n'olufulumya n'okola vidiyo n'okola gwe nannyini wabula ate bali bakusinga okufunako tulina ekibiina ekigatta abayimbi kibayita UMA nyina munywanyi gwe nabadde njogerako naye ku show n'agamba nti waliwo obunafu ekibiina kya UMA n'abayimbi UMA eyambye etya abayimbi yabafu ekuyambye gwe nga Kazibe Couple oba bali mu ssa ly'akadongo kamu UMA terina kyegenda kuyamba ate nayo siginenya lwaki nga yalondebwa era mmwe mwagiro ogironda okumala ogironda naye gavumenti yaffe eno yalema okumanya omulimu gw'aba artist gavumenti yalema omumanya abayimbi yalema okumanya omulimu gwaffe kiki yenswaki olaba bw'ofulumya oluyimba abantu batwala lwa bwereere kitegedde sene tuzinda bulinzi kumulya kati UMA omala okugironda naye baba terina enforcement kitegeera naye yagende wa president nagiwa enforcement yatuuka wa president ne basaba bye basabye bebeetaaga babibawa kati copyright law eri yayita mu parliament naye terina enforcement kati kati owuli abayimbisa nyimbo soogenda n'omukwata kati tosobola kati ate oleba byayita kati UMA oginenyeza terina kyesobola kukola nga gavumenti temanyi mulimu guno balina gutambuza so nti mu bufunze yali UMA yali yeetaaga okuweebwa enforcement ebeere nga ekkirizibwa nti oyo akuba oluyimba ng'omuyimbi tafunye byonna bingi osanga nyimbisa ennyimba muno mu ssimu guba musango naye walwasobola okunkwata kati UMA oginenyeza ekiri Uganda terina kyegenda kuyamba naye ate nayo siginenya Big Brother Uganda webali kubanga olaba tewerabira ku subscribinga awali akadaako genda ku YouTube channel yaffe o subscribinge ojaba okufuna amawulire Kazibe Couple nti musajja wakadongo kamu ebintu ye abiraba bwatyo wabula ate gwe nawe munywanyi wa muganda wange omusajja oba omukyala nti osobola okubanga munango muyigirako ebintu bingi alina ennyimba nyingi sawa zino oluyimba lwe olutambula afa kubikwatako lulimu message alina message z'engeri gyaziyimba basajja abayimba kadongo kamu nawe n'ogamba nti musajja ono ng'ennyimba ze mpanvu nnyo naye aba anoonya message eyo tayimba nnyimba za dakiika emu n'ekitundu oba bbiri aba anoonya message ogitegeere okuva wakitandise mpaka wakikakanyiza muganda wange omuntu ayagala okubanga gwe omuntu ayagala okuyimba ayingira buyingizi muvubuka tayimba raga tayimba rege tayimba dansolo wabula muyimbi wa kadongo kamu ayagala kubeera nga Kazibe Couple n'agamba omusajja oyo singa mala nenyingira bwe ntandika okuyimba njagala nyimba ennyimba z'enyo omuwa magezi ki obalage kuba ettuufu lye balina okulagamu nga bwe tuwumbawumba muyimbi ng'oli muyimbi mupya oyagala kujja mu kisaawe kino amagezi gensooka okuwa nti okuyimba butagufuula mulimu nga tonnafuna linnya bwavu bujja kukulumira bwerere obulwekyoyambala yes avudde mu kyalo okuyimba kufuna ssente tokufuula mulimu nga tonnafunaaba muli bulungi kusobola kusasula kukusasula ofunye ki tosuulawo nkumbiyo tosuulawo bulokazo tosuulawo bodabodayo nga tonnafuna linnya okuyimba tekugaana muntu avuga bodaboda studio ya tayimu ntono
lwaki osuulawo bodaboda yo sigala ku mulimu gwokola nga bwojja bwoyimba bwokinakwata bwabbu ne baga nti kato ye Canada twagala okulaba bodaboda ne bwojera kuba osasulwa nnyo etegedde naye ekizibu kye balina kwe kukeera ku makyo okuba yagenze na recordinga y'akayimba kamu nasula ali omulimu gwoba abadde atunangoye mu katale mbuze kati ndi muyimbi ng'amanyi agenda kufuna ekyo kikyamu ekyokubiri tojja ng'ogamba ogenda ntandise okuyimba ngenda kufunyawo myaka 2 kiba kisimanga kyekize bino ebintu bitawaanya nnyo abantu okubakkiriza bootatuma kubanga tunyumya mboozi naye emboozi gitunda mu bantu bali bagambe nti nnungi si kyangu nnyo nga mwe mulowooza kyekyo kyembagamba babe bagumiikiriza eno si byakufunyawo ate tosulawo mulimu nga tonnafuna limu Kazibe Kapo nga tumaliriza abayimbi mikwano gyaffe kugeza nga kusaasira Catherine kusaasira Fulufiga Buchamani bonna bayimbi b'amaanyi wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yasiima n'agamba kambeko n'ebifo by'embawa era n'abyowa abafisi n'azibakwasa tebalina bifo kyenzijjako kakati Kazibe Kapo bwe bantuma ne batuma Big Bro ne bagamba gendo tume Kazibe Kapo tugenda kumuwa advisor siba advisor baki kuba ebyayite babateekawo kufuna kyebalya tebayamba bantu ofisi zaabwe ziruda balina payroll abo kuliko yafiga ino ofisi ekatwe nga yajesasulira ye bage musawo mu gavumenti okujisasula yajesasulira yajetuuliramu nange nsobola okukola ofisi awo oto ofisi olwo bagana okukola ofisi ni ofisi ya gavumenti yebe egisasula era ejo Fulufiga temwaganga ne mukuba ebifaananyi nga akyateekamu entebe ate ofisi y'omuntu ya gavumenti gogiteekamu ebintu mbadde bakuyita buyisi nga bakuteekamu ofisi ate bw'obatwaga ebifaananyi ng'oli ogula ntebe oteekamu osiiga langi eyo baya gavumenti obe bayiyo muzeyi n'akuntuma Kazibe Kapo tugenda wa mu State House okukola ki ayagala kukubuuzaako ng'abayimbi bonna abalala okujja nga ngenze mugamba nti muzeyi ebbanga liwedde kiseera kiki ekyo Kazibe Kapo mwangi waliwo bunywanyiwo ke kasembayo nga tekalekeka munywanyiwo bamuyita Ndogasani musajja abadde ku sayidi eri olwaleero ayogera ludikya ebintu byakyuse era nga bwe ngaa nti we bantuma naye nga agende manga agenda oyite Kazibe Kapo netugenda wabaawo ekivaayo nokikwata novaayo nga tokyayogera tokyasobola namugamba nti muzeeyi obudde buweddeko yogera ku mbeera ya Hassan Nduga kubanga era ayina ka interview kakoze n'agamba omusajja w'amaanyi nti omusajja yatambudde kilometers 27 era mmwe temumanyi kye muliko anti kakati ebintu by'obufuzi biringanga walaba ebintu bya sitaani ne Katonda ebintu bya sitaani ebiseera ebisinga sitaani wafujjo bikolerawo ebintu bya Katonda byagumiikiriza ntegedde bulungi zirinako ebintu by'obufuzi biringa bya sitaani ne Katonda bya sitaani bikolerawo bino bye byakoleddewo bya sitaani simanyi nze siwe ngambye ebya sitaani bikolerawo ebya Katonda byagumiikiriza naye nga byebituufu ebya Katonda kati gavumenti eno kyesinza okukola kulumisa bantu njala mu nju bw'otaba mugumiikiriza oddukamu kakati Nduga enjala yamulumye era wabadde ayogera ku interview era owulidde nga gamba mbeddewo tebanyamba abantu bakoma mu kunfuuwa 10 teri muntu ayinza kugamba mwana ayimbi bulungi tumuyambe abo abaza bakufuuwa 10 ne ku mulyango basasudde gwe zikulema okuŋŋaanya mbu oyagala bw'oyimba mu mulimu gate bagiba kuyambibwa buyambe ki bwagamba njala yeyamulumye nakwata akasente naye nga era bonna mbakubiza abayimbi ku opposition teri ssente ne waliyo okununula ggwanga mwene alemu waliyo ssente nga waliyo n'okubbika eggwanga bintu bibiri gweyawulako kimu n'ogenda nakyo sikuddamu we balinyo we bali eddala neyanza Kazibe